AMAWULIRE ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubya. Wa mugisa w'enonze Joan Navubya. Dutch government yafulumiza ssente z'okusasula ensako z'abasawo abali mu kugezesebwa ba intern doctors kw'osaba senior house officers. Minister w'ebyensimbi omubeezi owaguno naguli mu ministry y'ebyessente n'okuteekerateekera eggwanga Henry Musasizi agambye bafulumiza obuwumbi 22 eri ministry y'ebyobulamu okusasula n'okusereka ba intern doctors mu malwaliro gye balina okuweerereza. Ejjo Parliament yatiisiza obutaddamu kutuula singa gavumenti tekola ku nsonga z'abasawo bano. Gavumenti ekakasizza nti eriko abatujju ba ADF basatu besse mu kuwulira ku bulombaganyi bwe bakola ku ssomero lya Lubiriha Empondo Kasese ku lwanga 15 mwezi guno mwafiira abantu 42. Bw'abadde ayogerako eri Parliament ku bulombaganyi buno, minisita w'ebyokwerinda ensonga z'abaazirwanako Vincent Sempijja agambye bassa abatujju basatu ne banunula abantu 4 okuli abaana basatu n'omukazi omu nga baazudde n'emmondo kika kya machine gun. Yeetonze ku lwa gavumenti okukeeriwa okuyiwa abajazi ku ssomero ewakolebwa obulombaganyi ng'akisiza ku mawulire nti gaabatuukako kikeereza ag'obulombaganyi buno nga n'ab'ekyalo basooka kulowooza nti abayizi bali mu kwekalakaasa. Abataka mu kibuga Kasese boolekedde kusula ku butaaki amazzi g'omugga Nyamwamba bwe gazzeemu okubalomba maka gaabwe n'abasinga ne bagaabulira. Abeerabiddeko ku kiri mu kibuga Kasese bagambye nti abataka babaddewo mu budde bw'amalya g'ebyemisana olwaleero balabiddeawo ng'amazzi gabatuuseeko. Omugga guno amazzi gaagwo gabimbye neera ne galyoka ganjaala ng'ekimu ku bitundu bye gaali galombedda ate oluvannyuma ne gavaamu neera nga gabadde galudde okubalomba mu kitundu ekyo nate era gabazzeemu envuunula bibya nga bano tebasigazza webeegekaluba. Abatuuze b'erusaze mu ggombolola y'e Rubaga mu Kampala baagala gavumenti esseewo olunaku lwa bulungi bwansi abantu balongoosi ng'ebitundu byabwe mwe bawangaalira n'okusengera ddala mu nzigotta. Bakwasizeeko KCCA mu kukungaanya kasasiro. Kansala akiikirira ekitundu kino ku ggombolola y'e Rubaga Obweneeza Sadiiki agambye nti engeri abantu gye beeyongedde mu kibuga obungi, KCCA kaluubirizibwa okulongoosa n'okukuuma omutindo gw'ebyobuyonjo mu bitundu ebyo. Ono asinzidde ku mukolo MTN kwekwasiriza ebyalaani n'ebyetaagisa ebirala nga bino biwezezza obukadde 10 eri ekibiina ky'abakyala ekya Tossa Kimwa Women's Group. Singa tukibeera poliisi nti buli mwezi tuba tusobola okulongoosa ebitundu byaffe tutereeza ku byobulamu ng'abatuuze b'ekitundu, gavumenti ng'ekitaddewo nga tteeka nti tteeka buli kitundu kibe nga kyerongoosa ne LC1s nga chairman naffe ba LC leaders ne tuba nga tukwatiramu n'abatuuze ne twerongoosa nga ne gavumenti bwe tukwatiddeko ng'etuwa ebintu ebirongoosa neba nga etugayidingako ne tukwatirako. Polisi mu kitundu kya Kiyira wali ejjenja ekutenegalira abagambibwa okuba bamenyi b'amateeka 10 nga bano baggaliddwa mu kaduuko lwa Nalufeenya. Mu bakwatibwa kuliko omuwandiisi wa defense w'ekitundu ekya Wanyange kw'ossa abasambi 7 ku ttiimu ya Labera Vita. Bwegabadde agisaawa eno ku BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.